Essula ey'ekkumi. Awo Akabu yalina batabani be 7 mu Samaliya. Yeeku n'awandiika ebbaluwa n'atumira Samaliya eri abakulu b'e Yezuleeri be bakadde, n'eri abo abaalera batabani ba Akabu ng'ayogera nti, kale nno ebbaluwa eno nga kyejjeetuuke gye muli, kubanga abaana ba mukama wammwe bali nammwe, era mulina amagaali n'embalaasi, era n'ekibuga ekiriko enkomera n'ebyokulwanyisa. Munoonye ku baana ba mukama wammwe asinga obulungi n'okusaana, mumuteeke ku ntebe ya kitaawe, mulwanirire ennyumba ya mukama wammwe. Naye ne batya nnyo ne boogera nti, laba, bakabaka abo ababiri tebaayimirira mu maaso ge, kale ffe tunaayimirira tutya? Awo omukulu w'ab'omu nnyumba era n'abakadde n'abo abaalera abaana ne batumira Yeeku nga boogera nti, tuli baddu bo, era tunaakola byonna by'onootulagira. Tetujja kufuula muntu yenna kabaka, okolanga ekinaaba ekirungi mu maaso go. Awo n'abawandiikira ebbaluwa omulundi ogwokubiri ng'ayogera nti, obanga muli ku lwange ne mukkiriza okuwulira eddoboozi lyange, mutwale emitwe gy'abasajja batabani ba mukama wammwe, mujje gye ndi e Yezuleeri enkya bwe buliba nga kampegaano. Awo batabani ba kabaka abantu 7 baali n'abakulu b'ekibuga abaabalera. Awo olwatuuka ebbaluwa bwe yatuuka gye baali, ne batwala batabani ba kabaka ne babatta abantu 7, ne bateeka emitwe gyabwe mu bisero ne bagimuweereza e Yezuleeri. Omubaka n'ajja n'amubuulira nti baleese emitwe gy'abatabani ba kabaka. N'ayogera nti mugituume entuumo 2 awayingirirwa mu wankaaki okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya n'afuluma n'ayimirira n'agamba abantu bonna nti, mmwe muli batuukirivu. Laba, neekobaana mukama wange ne mutta, naye ani asse bano bonna? Mutegeere nno nga ku kigambo kya Mukama tekuligwa wansi na kimu Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Akabu, kubanga Mukama akoze ekyo kye yayogerera mu muddu we Eriya. Bw'atyo Yeeku n'akuba n'abo abaasigala ku nnyumba ya Akabu mu Yezuleeri n'abakulu be bonna, ne baganzi be ne bakabona be, okutuusa lw'ataamulekerawo n'omu eyasigala. Awo n'agolokoka n'agenda n'ajja e Samaliya. Awo bwe yali ali mu kkubo ku nnyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga ey'abasumba, Yeeku n'asanga baganda ba Akaziya kabaka wa Yuda, n'ayogera nti, mmwe muli baani? Ne bamuddamu nti, tuli baganda ba Akaziya, era tuserengeta okulamusa abaana ba kabaka n'abaana ba Namasole. N'ayogera nti, mubakwate nga balamu. Ne babakwata nga balamu, ne babattira ku bunnya obw'ennyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga, abasajja 42, so teyafissaawo n'omu ku bo. Awo bwe yavaayo n'asanga Yekonadabu mutabani wa Lekabu ng'ajja okumusisinkana. N'amulamusa n'amugamba nti, omutima gwo mulungi ng'omutima gwange bwe guli eri omutima gwo? Yekonadabu n'addamu nti, mulungi. Obanga mulungi, mpa omukono gwo. N'amuwa omukono gwe, n'amulinnyisa gy'ali mu ggaali. N'ayogera nti, jangu tugende ffembi olabe obuggya bwange olwa Mukama. Awo ne bamulinnyisa mu ggaali lye. Awo bwe yatuuka e Samaliya n'atta bonna abaasigalira Akabu mu Samaliya okutuusa lwe yamuzikiriza ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yagamba Eriya. Awo Yeeku n'akuŋŋaanya abantu bonna n'abagamba nti, Akabu yaweerezanga Baali katono, naye Yeeku anaamuweereza nnyo. Kale nno muyite gye ndi bannabbi bonna aba Baali, abamusinza bonna ne bakabona be bonna, waleme okubulawo n'omu, kubanga nina ssaddaaka enkulu gye nnaaweereza Baali. Buli alibulawo taliba mulamu. Naye Yeeku yakola bw'atyo ng'asala lukwe alyoke azikirize abaasinza Baali. Awo Yeeku n'ayogera nti, mutukuze okukuŋŋaana okutukuvu eri Baali, ne bakulangira. Awo Yeeku n'atuma okubunya Isirayiri yonna, abaasinza Baali bonna ne bajja, n'okusigala n'etasigala muntu atajja. Ne bajja mu nnyumba ya Baali, ennyumba ya Baali n'ejjula okuva ku mulyango okutuuka ku buziizi. Awo n'agamba omukulu w'ennyumba eyambalirwamu nti, fulumya ebyambalo eri bonna abasinza Baali. N'afulumya ebyambalo eri bo. Yeeku ne Yekonadabu mutabani wa Lekabu ne bayingira mu nnyumba ya Baali. N'agamba abasinza Baali nti, munoonye mulabe muleme okuba muno nammwe ku baddu ba Mukama,
wabula abasinza Baali bokka. Awo ne bayingira okuwaayo ssaddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Era Yeeku yali ataddewo abasajja 80 ebweru n'ayogera nti, ku basajja be nnaaleeta mu mikono gyammwe, bwe kunaabulako n'omu, amuta obulamu bwe bunaaba mu kifo ky'obulamu bw'oyo. Awo olwatuuka bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Yeeku n'agamba abambowa n'abaami nti, muyingire mubatte, waleme okufuluma n'omu. Ne babatta n'obwogi bw'ekitala. Awo abambowa n'abaami ne babasuula ebweru, ne bagenda mu kibuga eky'essabo lya Baali. Awo ne bajja empagi ezaali mu nnyumba ya Baali ne bazookya, ne bamenyaamenya empagi ya Baali, ne bamenyaamenya essabo lya Baali, ne balifuula ekiyigo ne leero. Bw'atyo Yeeku bwe yazikiriza Baali okumumalawo mu Isirayiri. Era naye Yeeku teyaleka kugoberera bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, ennyana eza zaabu ezaali mu Beseri n'ezaali mu Ddaani. Mukama n'agamba Yeeku nti, kubanga okoze bulungi ng'otuukirizza ebiri mu maaso gange ebirungi, n'okola ennyumba ya Akabu nga byonna bwe biri ebyali mu mutima gwange, batabani bo bannakana kye baliva batuula ku ntebe ya Isirayiri. Naye Yeeku n'atassaayo mwoyo okutambulira mu mateeka ga Mukama Katonda wa Isirayiri n'omutima gwe gwonna. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu bye yayonoonyesa Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'atanula okukendeeza Isirayiri. Kazayeeri n'abakubira mu nsalo zonna eza Isirayiri, okuva ku Yoludaani ebuvanjuba, ensi yonna ey'e Giriyaadi, Abagaadi, n'Abalewubeeni, n'Abamanaase, okuva ku Aloweeri ekiriraanye ekiwonvu kya Alunooni, Gireyaadi ne Basani. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yeeku ne byonna bye yakola n'amaanyi ge gonna tebyawandiikibwa mu kitabo ekyeyo by'omu mirembe gy'abassekabaka ba Isirayiri? Yeeku ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu Samaliya. Yekoyakaazi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era ebiro Yeeku bye yafugira Isirayiri mu Samaliya byali emyaka 28.